Oluvanyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangubi oba erinnya abandiirye bamanyi nga full figure okutuuka ku bisago ebyamutuusiddwako ngono teyagudde kabenje nti oba yasanze emmotoka n'emutomera nti oba yabadde mu kizimbe ne kimugwira wabula nga yakubiddwa bukubibwa abantu okkakkana ng'ennyindo yenkata omumwa nga gulinga nangi embeera full figure mwali tesanyusa yadde wabula wakati nga full figure embeera y'obulamu mwali si nnungi waliwo ate abatandise okuba nti bagifuniramu essanyu ate abalala batandise nakubanga basaakiriza mwana mulenzi amanyiddwa nga King Saha abagonza okuyita Mansur Semanda okimanyiddwa bulungi ebbanga lyonna talina waasobola kubanga akwataganira na full figure olw'ensonga nti full figure wa NRM King Saha musajja wa NUP ate era mukadde ke kamu full figure olumu bakozesa enjogera y'ennaku zino nti ajjonkera struggle olw'ensonga nti alina ebimu byatera okubanga byogera obanga ayogera wabula nga byawukana n'ekibiina ki National Unity Platform King Saha kyabusubscribinga tu so mwana mulenzi Mansur Semanda agenze ku mukutu gwe ogwa X olunaku olwaleero nga nakusomeza 3 Agusto 2025 ekiro ekikeesa full figure lwe yakubiddwa agambye bw'ati sisita waffe mwamukoze eki King Saha abuuza nti mwannyinaawe Jennifer Nakangubi full figure kiki kye mwamukoze okumutuusa mu kkubiro paka mu mbeera mwali etasanyusa oba gyoyinza okugamba nti tewoomya nakabululu yadde wabula mu bantu abandi badde tibeebuuza ku full figure embeera mwali King Saha abadde tasuubira of course wabula abareplyinze awo on spot nga mwana mulenzi ono yakateekayo post kubaddeko omwana mulenzi amanyiddwa nga Roger Rodeza ono ayinako n'ekifaananyi ky'omukulembeze wa NUP agambye nti buli mulimu n'ateekawo dash then emoji ezikaaba nagamba nti buli mulimu kiggwayo nti buli mulimu n'empeera mwana mulenzi amanyiddwa nga Fake Boy 256 agambye nti baamukyusizza 360 ng'ategeeza nti full figure enkuba gye baamukubye n'akyuka 360 ojja kujjukira nti 360 kayimba akayimbibwa mwana mulenzi Mansur Semanda oba goyinza okuyita King Saha kati ono yalowooza nti full figure bwe yamukubye oba bwe yakubiddwa yakyuse 360 okwo tekubeera kusoomooza nakuba nti nno omuntu osekeeterera busekeeterezi munno naddala mu kaseera ak'embeera y'obulamu gy'alimu oluvannyuma lw'okuba nti yakubiddwa nessekukubibwa yenna tubadde nno tukyali ku King Saha wamu n'abawagizi be nga bakyaweereza obubaka obusaakiriza eri full figure ate mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibulake Mukasa ono nga takyawangaalira mu UG omanye atera okuba nti awandiika ebbaluwa empanvu mwana mulenzi Ibulake Mukasa atera owandiika ebbaluwa ze empanvu mukwano gwange so alina ebbankaluwa gy'awandiise nga mpanvu ekitenkanika oba oyinza okugiyita ebbaluwa kiro kitwale omunaku eno nga mu buwanvu bwayo yonna abadde agiwandiikira omuntu si mulala abadde agiweereza full figure sooka owulirize ebbaluwa eno mukwano gwange gw'oyinza okumbulira ddala ebbaluwa eno Ibulake Mukasa bw'abadde agiwandiise mu mutima ki era ng'agiweereza full figure ku ndiri gy'ali oba mu ddwaliro essaawa zino ebbaluwa yeeyo nga bw'osobola okuba nti ogirengerako mukwano gwange mpanvu ekimala let us roll twetegereza ebbaluwa ya Ibulake Mukasa gy'abadde aweereza straight eri full figure number 1 ebbaluwa nagiwandiisa agiteekako n'emiramwa gyayo era ng'ataddeko numbers ez'enjawulo ku namba esooka agambye nti obadde otwalira nnyo amateeka mu mumwa okutuusa lwe wagudde kubatwalira amateeka mu ngalo Ibulake Mukasa agamba nti full figure amateeka abadde agatwaliranga mu mumwa kati yagudde kubatwalira amateeka mu ngalo era ne bagatwaliramu that is number 1 number 2 yongera ku byokwerinda kubanga olaba bakutwimpula musana ttuku olwo obudde bw'ekiro eyo namba 2 ku baluwa ya Ibulake Mukasa namba 3 nga bw'onyiga ebiwundu funa waakadde
weebuulirire kubanga okozesa abantu bangi oba okosezza abantu bangi nnyo era nga okukubwako kabadde kabonero nti olina okugunjulwa. Ibrahim Kasa agamba nti full figure wakati ng'anyiga ebiwundu afuneyo akadde yeebuulirire kubanga akosezza abantu bangi nti era okukubwakwe kabadde kabonero akalaga nti alina okugunjulwa ayagala tayagala. Ku nnamba ey'okuna ku bbaluwa ya Ibrahim Kasa agamba nti sipiidi y'okufulumya ebigambo okuva mu kamwa ekendeeremukko. Kati sipiidi olina kugiteeka mu bwongo busooke kulowooza nga tonnafulumya kigambo. Abadde amuwandiikira bbaluwa oba abadde amuweereza kubuulirira nze naawe. Ku nnamba ey'okutaano mwana mulenzi Ibrahim Kasa agamba nga tonnaba kuddukira mu kkooti oba ku poliisi olina okumanya nti ogenda kubbinkana ne minisita bamulanze ekissa empijja wadde nga mu kifaananyi mulimu Justin Nameere nti full figure waasalirawo okutwala omuntu eyamukubye mu kkooti agenda kubbinkana na minisita mulamba wadde ng'ayinza okuba nga amaaso agataddeko ono eyamukubye. Ekyomukaaga nkusuubiza okuyimirira naawe okutuusa nga ofunye obwenkanya. Ibrahim Kasa agamba nti ye waakuyimirira ne full figure wakati mu kukubwa kwonna kwe yakubiddwa agenda kakasa nti ayimirira naye paka nga full figure afunye obwenkanya. Tukyali ku bbaluwa ya Ibrahim Kasa ku nnamba ey'omusanvu. Nvumirira nnyo ekikolwa eky'okukkakanako ne bakusabula ebimwamwamwa. Ibula ennamba ey'omusanvu ku bbaluwa ya Ibrahim Kasa agamba nvumirira nnyo ekikolwa eky'okukkakanako ne bakusabula ebimwamwamwa. Kibi nnyo era nkivumirira ne sekuvumirira yenna. Ku y'omukaaga agambye agenda yimirira naye. Ate ku y'omusanvu agamba nti avumirira ekikolwa ky'omukuba ebimwamwamwa. Nti full figure baamukubye ebimwamwamwa. Bbaluwa ya Ibrahim Kasa bwegamba akawaayiro ak'omusanvu. Akawaayiro ak'omunaana mwana mulenzi Ibrahim Kasa agamba nti bwe neetegereza akatambi ninga alabye omusajja ng'akukuba oluyi ku lato miliki oba jesa bwe kiba kituufu olina okunnyika Ibrahim nedda. Bwe neetegereza akatambi ninga alabye omusajja ng'akukuba oluyi ku lato miliki oba jesa bwe kiba kituufu olina okunnyika payinti y'amata mu bbaafu ng'obudde bukyali. Ibrahim Kasa agamba nti full figure baamukubye oluyi ku payinti y'amata. I don't understand. Which kind of letter is this? Ibrahim Kasa, are you trying to insinuate violence again after an act of violence that happened? Tugenda maaso de bbaluwa ya Ibrahim Kasa. Ku nnamba ey'omwenda Ibrahim Kasa agamba bw'ofunayo akadde nsaba bw'ofunawo akadde nsaba osaba visa y'ensi zino: Sudan, Juba, Angola, Lesotho, Chad. Ogenda onoonye obubudamu nga tebannakutuusaako bulabe. Ibrahim Kasa agamba nti kyekiseera full figure afune visa ey'ensi ezoogeddwako awo. Kati mu kanyomero ak'ekkumi ku bbaluwa ya Ibrahim Kasa agamba nti nkwegayiridde mu biseera by'entalo akabikka omulala olina okukambala akalangi nga black, blue, grey ate nga kasamusamu size kituufu owagira NRM ne toddamu kwambala langi ya kyenvu. Ate lwaki akabikka omulala kabaddemu oluguwa nga puleza abasajja ez'omupiira weeyambise nnyo bannange. Ibrahim nedda eno bbaluwa zisijja kugisoma. Ero bbaluwa kitaata aiwasemba. Ibrahim Kasa n'agamba walayi ngenda kuteekamu akasente kange konna ak'ekyeyo paka nga Maama Flower afunye obwenkanya. Maama Flower gwayogerako ye full figure mu bbaluwa Ibrahim gy'awandiise. Kati bwe weetegereza mwana mulenzi Ibrahim ataddeko ne references oba baakopingiddeko ku bbaluwa eno ataddeko simpoke. Simpoke ye gayi eyasibwa full figure yavaayo ng'agamba nti yazaala mu full figure. Ataddeko Bad Black n'ateekako Catherine Kusaasira, ataddeko Kawalya Isaac Case,
Fifi the Queen, Anteira Kakalam the answer, Shamimu Mayanja Zubeda, Namere Justin, agambibwa okuba nti yabadde wakati mu kukuba kwa full figure wamune Sheri Matovu oyunga full figure ensangi zino abadde amulumbagana nnyo wamune bba mwana mulenzi Ibrake wansataddeko nti nsigadde nze mukaddewo Ibrake Mukasa wano Katigondo baluwa ya Ibrake Mukasa ng'agiweereza full figure kati bwe tuva waawo ku baluwa ya Ibrake Mukasa gy'aweereza full figure omukyala amanyiddwa nga Judith Hard naye avuddeyo n'alaga obwennyamivu ennyo era n'asabira full figure neyeewuunya bannayuganda abaasekeredde full figure wakati mu kukubwa full figure kwe yakubiddwamu. Judith Hard agamba bw'ati praying for you Jennifer full figure agamba nti asabira omukyala full figure. When did we lose our humanity? Nti obuntu bwatuggwamu ddi. One of the most disturbing parts of this incident is not only the violence itself, but the fact that a woman stood by to record the incident. Omukyala Judith Hard agamba nti ekisinga okuba nga kyennyamiza mu mbeera y'okukubwa kwa full figure si kukubwa okwabaddewo wabula ekisinga okwewuunyisa kye ky'okuba nti waliwo omukyala eyayimiridde ebbali n'akwata akatambi kano nga full figure ali mu kuwuttulwa. Whether we agree with her views or not, no one, absolutely no one deserves to be dehumanized or physically assaulted. Nagamba nti newankubadde full figure tetukwatagana naye mu ndowooza oba tukwatagana naye mu nsi muno teriyo muntu agwanidde kuweebuulwa n'okuba nti atuusibwako obulabe ku mubiri. Uganda cannot normalize brutality as a way of settling disagreements. Nti Uganda tetusobola kutuuka ku ssa lya kukkiririza mu kubeera nti tufuna okukozesa eryanyi n'okunenengana n'okukubwakubwa mu mbeera ey'okubeera nti tujjawo obutali bwa kukwatagana wano na wali. We have laws and systems that should be respected, not replaced by mob justice and cruelty. When we allow such actions to go unchecked, we chip away at our own humanity and silence voices through fear. This is not about politics, sides, or personal feelings. It's about basic human rights and respect for life. We must stand together and say no to violence. Justice must prevail. Everyone, every person deserves dignity and protection. Uganda deserves better than this. So omukyalo ono n'agamba nti nno tulina amateeka mu ggwanga lya Uganda agalina okubeera nga gagobererwa era tetukkiriza bintu nga bino okukubagana watali mateeka. N'agamba nti afazaali tulina okukomekkereza ebintu ebifaananako bwe bityo ne bagamba nti obwenkanya bulina okusetukiramu ne bulabwako. Nti Uganda egwanira ekisenga kino. Oyabadde Judith Hard kati watuva awaawo omukulu Balam Barugahare Balam minisita ow'abaana n'ensonga ezikwasa amateeka mu layini efaananako bwetyo avuddeyo n'alaga obutali bumativu ku kyatuuse ku mukwano gwe ate nga boosi we. Kyolaba ku screen kyekiwandiiko ekyawandiikiddwa minisita Balam nga yeemulugunya ate era mukadde ke kamu naawe okulabula. Agamba bw'ati demand for justice nti tusabirira bwenkanya the individuals who physically assaulted my boss presidential assistant Madam Full Figure should face arrest and rehabilitation at Basement Academy. Balam agambye nti abantu abakubye boosi we ate nga presidential assistant Madam Full Figure nti abantu bonna abamukubye balina okukwatibwa batwalibwe mu basement. Weboogera ku basement musobola okukitegeera kye twogerako. Ojjukira wano Jeno yavaayo n'agamba nti Eddie Mutwe yali akuumibwa mu basement. Bagenda okujja Eddie Mutwe mu basement ng'enviiri ekirevu kyonna bakimwedde era ng'alabika bubi nnyo. Kati minisita Balam agambye buli eyakutte ku Full Figure bagenda mmukwata bamutwale mu basement. Byonna ebinaavaayo mwe munaamanya.
Violence against women is unacceptable and requires immediate attention. Such actions have severe consequences, both physically and emotionally, and undermine the dignity of women in positions of power. Nagamba nti ebikolwa bwe biti ku bakyala tebikkirizika era bisaana okubanga bikolwako oba okulaba nga waliwo ekikolebwa mu bwangu. Nagamba nti ebintu ebifaananako bwe biti we tubikola ku bakyala tubaweebula n'okubamalamu ekitiibwa naddala abakyala abali mu bifo eby'obuyinza. Ono yabadde Balam Balugahale. Kati we tuvaayo ewa Balam, omukulu Frank Gashumba naye agasseeko eddoboozi n'alaga obutali bumativu ku nkubibwa gye baakubyemu full figure. Agamba nti tokkirizibwa wadde okutiisatiisa oba okuvuma omuntu, oba tokkirizibwa wadde okutiisatiisa oba okuvuma omuntu oba okukuba omuntu. Frank Gashumba n'agamba ani yakubye full figure, n'ataaginga General Yoweri Kaguta Museveni, n'ataaginga General Muhoozi Kainerugaba, n'ataaginga IGP wa Uganda n'assistant IGP, era wano n'ateekako poliisi ya Uganda n'omukulu Tom Magambo. Agamba basitukiremu banoonye omuntu yenna eyafufuggaza n'awuttula full figure. Ebyo nno we bikyali. Njagala kutegeeza bannaffe aba Honey Bites, bano bakolera daddies, bakolera donuts, bakolera cupcakes, bakolera pizza eza buli size, emigaati, bakola cakes eza buli mukolo ku 0709 78 7508. Mukadde kamu njagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi balangi. Bagamba nti olina ekizimbe kipya wakamaliza okuba nti okizimba wabula oyagala kiteekako kalangi, at the same time consultancy work bamukolera ddala bulungi ku 0705 19 36 Alson Painters UG. Omulimu gwe bakola gwa kusiiga langi. Oyinza n'okuba ng'olina ekizimbe nga kikaddiye ng'endabika yakyo tekyasanyusa, osobola okuba nti obakubirako ku namba ezo, mujja kuba nti mwogera ebigambo here and there. Nagamba nti YouTube channel kwofunira information etali ntaagule yadde etakwatiddwamu etaliimu bisejja. Yeno yennyini eyagaliwo. Abasiddyo omusunsozi ly'erinnya eryange. Ky'olina okukola buli wolaba videos zaagaliwo omukwano gwange olina okuba nti ozirayikinga, ate bw'omaliriza ozirayikinga zikomentingeko, ate era ekyo w'omaliriza okukikola ky'oba osigazza kibeera ekintu kimu kyakusharinga ne banno bafune ku information efaananako bwetyo. Thank you. Mwebale.